nti ne bajja ne batuuka mu Besusayida ne bamuleetera omuzibe w'amaaso ne bamwegayirira okumukomako. N'akwata omuzibe w'amaaso ku mukono n'amufulumya ebweru w'embuga. Awo bwe yawanda amalusu ku maaso ge n'amussaako engalo n'amubuuza nti, oliko ky'olaba? N'atunula waggulu n'agamba nti, ndaba abantu, kubanga ndaba nga bafaanana ng'emiti nga batambula. Ate n'amussa engalo ku maaso ge n'akanula okulaba, n'awona, n'alaba byonna bulungi. N'amusindika ewuwe n'amugamba nti, toyingiranga mu mbuga muno. Abooluganda, Mukama yeebazibwe. Nga tuli mu bubaka buno obw'okwezi obujja, nga tuli mu kiseera kino eky'okukaabirira Katonda okutuzza we twatandikira, okuddayo ku musingi, okuddayo mu mazima g'ekigambo kya Katonda, okuddayo mu kwagala kuli okwasooka. Tulina okusaba Katonda azibule amaaso gaffe tusobole okuba nga tulaba, kubanga omuntu aba atakyalaba tayinza kumanya, tayinza kutegeera, tayinza kwawula bintu mu butuufu bwabyo. Bayibuli eyogedde ku musajja ono yali omuzibe w'amaaso gwe baaleetera Yesu. Era twebaza nnyo Mukama olw'abeegayirizi, kubanga basitula abantu abazibye amaaso, abantu abasaseetuse, abantu okusaba kintu kikulu nnyo, kubanga bwe bintu byonna nga binaakyuka, abeegayirizi balina okukola omulimu gwabwe. Kyobalaba bano baleeta omuntu ono omuzibe w'amaaso bwe bamuleeta ewa Yesu. Okumuleeta ewa Yesu kitegeeza kumusitula. Tuteekwa okuyimirirako ne baganda baffe mu kusaba, okuyimirirako ne bannyinaffe mu kusaba nga tubaleeta eri Katonda. Bangi abaali ku mulamwa abatakyali ku mulamwa, bangi abatandika obulungi ate ne bamaliriza bubi, bangi abayagalanga Katonda, abayogeranga ebigambo eby'amazima naye nga kati tebakyasobola kubyogera, abaabuuliranga enjiri mu butuufu bwayo naye nga kati tebakyasobola, kubanga waliwo okuddirira, waliwo okuziba amaaso, waliwo okudda emabega. Bano ne bamuleetera omuzibe w'amaaso. Bayibuli egamba ne bamwegayirira okumukomako. Abo beegayirizi, abeegayirizi mukole omulimu gwammwe, ekkanisa etereere. Abeegayirizi mukole omulimu gwammwe, wabeerewo ebikyusibwa oba bikyuka mu ggwanga, ebikyuka mu buweereza, ebikyuka mu famire, ebikyuka gye tukolera mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Bayibuli egamba etya? Nti Yesu n'akwata omuzibe w'amaaso ku lwa 23, n'akwata omuzibe w'amaaso ku mukono n'amufulumya ebweru w'embuga. Nsomye Makko essula ya 8 layini ya 22, kati ndi ku ya 23. N'akwata omuzibe w'amaaso ku mukono n'amufulumya ebweru w'embuga. Awo bwe yawanda amalusu ku maaso ge n'amussaako engalo n'amubuuza nti, oliko ky'olaba? N'atunula waggulu n'agamba nti, ndaba abantu, kubanga ndaba nga bafaanana ng'emiti. Omusajja ono yali alaba, naye nga Yesu bwe yali tannaba kumukwatako yasooka kumufulumya mbuga. Ekyo njagala gwawuliriza ebigambo byange okiwulirize. Yamufulumya ebweru w'embuga gye yamukomerako. Lwaki Yesu yamufulumya ebweru w'embuga? Kubanga mu kifo we yali tasobola kuteerererawo. Bannange mbabuulire, waliwo ebifo ebimu bye tulimu nga Mukama alina kukuyamba buyambi okukola okwagala kwa Katonda. Yamufulumya. Era njagala nga njogera ebigambo bino otandika okwebuuza, mbuga ki mwendi? Abamu ku mmwe embuga kyekika ky'omulimu gw'okola. Waliwo ekika ky'omulimu gw'okola nga tusobola kukolera kwagala kwa Katonda, nga tusobola kukuuma mu bulokozi, kutambulira mu bulokozi. Abantu abamu ku mmwe embuga mukwano, olina emikwano gye weegatta nagyo naye nga gitabula ebintu, gyakutabulatabula, amaaso ne gaziba, kati ebintu obiraba bulala. Yesu n'amubuuza, olina ky'olaba? Tindaba abantu nga bafaanana ng'emiti egitambula. Mikwano gyange, kati omusajja ng'oyo n'olyoka omuwa embazzi n'omutuma emiti, akuleetera mitwe gy'abantu, kubanga abantu balaba ng'emiti. Naye Katonda affe olw'okuba wa kisa kingi yaddamu n'amukwatako ogwokubiri, mbu n'awona, ate ebintu n'abiraba bulungi. Kyokka yamukomekkereza nti toddayo mu mbuga. Ekyo kindagira ddala nti Yesu omusajja olaba yamufulumya embuga n'amukomerako wabweru, ate bwe yamala okumuwonya n'amugamba obutaddayo mu mbuga. Ekyo ekifo tekyali kirungi, kyekyamuviirako ebintu